Ya Kadaama TV tukyongera n'okulaba entambula y'Abakadaama ne Bassekadaama okusobola okubeera nga baddayo oba bakomawo e Uganda. Process eriwo yakugamba nti asasula yagenda, wadde twagala ne process ejja nti atasasudde atalina busobozi naye agenda, naye tugisuubira oba tugisabirira atasasudde yagenda. Naye katugende n'ekiriwo eyasasula yagenda. Asasula yagenda ennyonyi eyalina okubeera ng'etambula nga 19 tegenda kutambula nga 19, egenda kutambula nga 22. Ngenda kubasomera n'abantu Bassekadaama ne Bakadaama abali ku nnyonyi eno abamaze okuregistaringa n'okusasula. Tuzze tubagamba ku Kadaama TV nti bannaaye mweregistaringe, kuba omuntu tojja kusobola kugenda Uganda nga toregistarinze. Ekyo tukibaddamu, togenda kusobola kugenda Uganda nga tonaregistaringa. Musooke muregistaringe, mumala okuregistaringa musasule. Kino kiyamba abantu ne embassy okumanya bantu ki abali ready. Kuba yo embassy egamba nti omuntu yenna ayina okuregistaringa nayo ate ayina okusasula. Kati ennyonyi egenda nga 22 ya Fly Dubai, nga emitendera giri gye twayitamu 17 omuntu olina okubeera nga ogimanyi nti olina ogiyitamu. Mitendera gy'okubeera nga olina COVID test, kale n'ebigenderako sijja kubiddamu olw'obufunda bw'obudde. Ebintu ebyo byonna nabibawa Kadaama TV kwebiri, embassy oba gavumenti ya Uganda byeyagala nti omuntu olina okubeera nga ebintu ebyo obifilfirinze. Kansome amannya ga bantu abasasudde abeeregistarinze ate ne basasula. Be bano abantu abalowoozebwa okugenda oba abagenda okugenda nga 22 nga bakozesa Fly Dubai. Neeyongera okubagamba nti bannaaye bw'oba weeregistarinze tekikomaawo, gezaako okulaba ng'ogamba boosi wo contract yo yaggwako, boosi wo yalina okusasulira ssente za tiketi, boosi wo abeere ng'asasula tiketi. Ate bwe mbeera mugamba ba boosi bammwe mugezeeko okubeera nga temubalaga ate ggume. Gezaako okubeera ng'ogonda kumulaga nti ngenda naye nkomawo. Tegeera, oyinza n'omugamba tugire tugule return ya ticket kuba tezibeera zizo. Ategeere nti okomawo. Gwe obeera ne pulaani ze endala ne bw'otakomawo. Naye temulaga ba boosi bammwe nti mukooye awantu we mubeera. Buli we munaabalaga nti muli ba kitalo, muli baggume, nina era olina okunsasula, tebajja basasulira. Katugende ne tiketi eno. Be bano Bannayuganda embassy beekakasizza okubeera nga baregistaringa, batuukiriza ebisaanizo n'okubeera nga be bagenda okugenda ku nnyonyi eyo eya 22. Abantu bano bali bwe ndabako wano, embassy egamba nti baakaregistaringa abantu 165 nga be bano wano wammanga. Mr. Zua Ramadhan Kasajja, Saida Ramadhan Kasajja, Nampa Rahma Kasajja, Ramadhan Kasajja, Saidi Kazibwe Ramadhan Kasajja. Passport number sijja zisoma olw'ensonga ya privacy, sijja zo zisoma, naye kansome mannya gokka. Nanyunja Fatuma, Seeku Rose, Nandera Habiba, Kasujja Yahya, Komukama Beyonce, Abdulrahman Kasujja, Naigaga Jamawa, Nannono Hajara, Ndibayisa Amina, Abdulrahman Sendagire Abubeka, Nantongo Shakira, Sifa Nasta Buyinza,
Mwinyango Sarah, Narugwa Barbara, Gitungo Shariba, Nkanji Salim, Kisoma Bassam, Abdallah Said, Mwebaza Shakil Zaid, Muchere Abdurrahman Haruna, Naguja Lilian, Nansubuga Shamim, Mutazindwa Kasim Idrisa, Tomsange Adnan Ali, Monica Bako, Nakintu Prose, Birungi Diana, Nakayiza Rose, Salama Likiso, Gunda Rehma, Namagembe Jen, Namitala Salima, Samali, Namitala Samali, Alinaitwe Monica, Batanzi Josephine, Musmenta Slivia, Najuko Grace, Najengo Hasfa, Nsereko Abdul Nur, Birungi Stella, Nakaziwe Barbara, Katusabe Rose, Nanju Juliet, Nakimuli Eva, Katushabe Joanita, Tuliahabwe Georgina, Abdul Salam Butane, Mubiru Bakal Muslim, Mukoya Speciosa, Nabukera Joanita, Namiaro Sharifa, Setuba Musa, Sendagire Didat, Nsubuga Abubakar Sowed, Nabukera Christine, Nabwami Jemima, Mbabazi Usra, Nakiwa Betty, Namfuka Lilian, Nakintu Irene, Nabatanzi Zainab, Mariam Nsubuga Bukira, Nakaborena, Rukayat Nabukenya, Nakide Zaitun, Naroga Brenda, Nantumbwe Shadia, Karugendo Immaculate, Nakalanzi Shifa, Nantege Ruth, Nantongo Shakira, Tulina Sarah, Nasuna Mastula, Hasache Aisha, Akelo Brenda, Babirie Yudaya, Ndagire Shanita Ruth, Nagrecia Alba Sophia, Chakuhaire Sarah, Nakayinga Aisha, Nachanzi Beatrice, Narwanga Florence, Mayama Jacqueline, Nansubuga Zainab, Namirimu Leila, Nakabonge Rachel Dorothy,
Namuleme Teddy, Nalutaya Joan, Nanyonga Ruth, Logose Zeresi, Namwanje Grace, Alinaitwe Prosi, Nanteza Peace, Kentarire Agnes, Namuyomba Viola, Namazi Josephine, Namuhoma Sarah, Namuleme Sarah, Namaganda Aisha, Nakayombya Edisa, Nabeguya Prosi, Namayanja Agnes, Nakinarwa Stella, Namutamba Feva, Seguja Mahad Muhammad, Luyoro Babra, Naziwa Babirye Farida, Nakiwara Ruth, Semukina Sekandi Abbas, Nabanja Annette, Nabuleme Mariam, Nasuna Harriet, Nachanzi Christine, Nalukenge Rose, Birabwa Justin, Namlawa Smaiya Mwatum, Nandera Judith, Shifa Jafar, Nakisozi Scovia, Achola Molly, Wegosasa Rachel, Namyomba Catherine, Nalubuka Shamim, Babirye Pauline, Nabukenya Mary Immaculate, Rukia Kasim, Choksima Diana, Tuhirire Mirie, Babirye Alazia, Nabayizi Gladys, Naiga Fiona, Lule Muhammad, Gizamba Muhammad Ali, Ntimba Beatrice, Nandaura Margaret, Kabanda Umar, Mukoda Babra, Kagoya Madina, Kemisha Ali, Ainomugisha Maclean, Nacheyune Sophia, Musherere Fiona, Apollod Scholastica, Natavi Flavia, Naluwoza Leila, Nadamba Shamsa, Mutesi Shamim, Chomugisha Evelyn, Wabibye Caroline Feva, Kobusinje Scovia, Kalege Rachel, Kiza Shakila, Chakirunda Daffin, Naki Delidia, Nahera Doreen, Namfungo Elizabeth, Nandaura Christine, Mbabazi Ruth, Sebanja Dirisa, Nachamba de Justin, Businje Scovia Niyonsaba, Nasembayo w'ekikumi nkaaga mu bataano ye Ssebe Michael. Bannange, bw'oba towulidde erinnya lyo nga wasasudde, contactinga embassy, contactinga Mwami Mayengo owa Mr. Byaruuf, abantu abakwasaganya ekintu kino ku embassy ya Ugandan Embassy in Saudi Arabia,
nga bwe nabagamba ne saagala babuzeebuze babalimbe nti waliwo omuntu agenda baregisteringa. Ensi ezo ze nababuulira ensinga Oman, Jordan abatalina embassy mugenda kubeera nga muyitira mu embassy ya Saudi Arabia. Tokkiriza kuwa ssente z'omuntu yenna kugamba nti agenda kuregisteringa. Okuregisteringa kwa bwereere, akusaba ssente oyo abeera muyaaye. Registeringa twabalaga engeri gye muregisteringa, bw'oba tonaregisteringa buuza mukwano gwo. Mutubuuza nnyo nti tosobola kuregisteringa ekintu kino process eri bweti. Ne bw'osaba mukwano gwo ali e Uganda, muganda wo, kojjaawo, sister wo, omuntu yenna asobola okuregisteringa kasita abeera ayina ebintu embassy byeyagala. Kuba tufunye nnyo abaana nga bagamba nti bo tebaasoma, tebasobola kweregisteringa, ebintu bino tebabimanyi. Funa omuntu yenna akuregisteringe, ogambe boosi wo nti contract egamba nti bwe mmalako contract yange olina okunsasulira eya ticket. Mubagambe mu bulungi. Temuleetawo mbeera kubalaga nti bayina okukikola. Mulina okwefuula abasiru ne musaba ababboosi bammwe mu bulungi ne babasasulira. Era ndi musanyufu nnyo nti abaana be twalagirira okubeera nga baregisteringa bazzeemu ne batusukumira message nga beebaza nga bagamba nti bagenze ku lisiti eno ey'abaana abagenda okuddayo e Uganda nga 22. Njagala bannaaye mukozese omukisa guno, omuntu yenna abadde akyakankanamu okusasula. Kino ekintu saagala okikankane kuba zino ssente oba oziwadde embassy eba tasobola kulya ssente zo. Kye mbagamba tokwata ssente zo ziwa muntu yenna nti omuntu oyo yagenda obigoberako. Bino ebintu tebiriimu kugoba, tewali muntu nti agenda kugobera bintu bino. N'okubeera nga mwenna mubeera nti temuwuliriza information nnyingi. Bino simanyi tugenda kumala emyaka bwe giti biki. Ebisaawe biggale era abaana batambula. Ebisaawe byonna bijja kubeera biggale ne bwe gibira myaka 5 ne bwe gibira myaka 10, naye ensi zonna ziyina obuvunaanyizibwa oba ziyina amaanyi agagenda ne gajjayo bannansi baayo mu nsi endala kasita wabeerawo enkolagana. Minister of Foreign Affairs ow'ensi katugambe ng'eya Uganda nekolagana ne Minister of Foreign Affairs ow'ensi eyo Munnayuganda gy'abeera oba Saudi oba Oman. Wabeerawo ekintu kye bayita special repatriation ne bajjayo abantu baabwe. So mweyongere okwewandiisa, mweyongere abasobola okusasula musasule ennyonyi. Abatasobola kusasula omulanga tugyagukuba tulabe engeri gye banaabayambamu. Ate ne embassy yagamba omuntu bw'obeerera ddala nga toyina ky'osobola gezaako okulaba ng'oba contactinga balabe oba waliwo ekintu kyonna kye basobola okuyambamu.